owa ddobbi gwe gumu ku mirimu eginyumirwa naddala ku bantu abasumika kyokka mugero asani amanyiddwa nga Gosmart omutuuze ku municipal Nansana mulisi wa Kiso agamba nti gwe gwamubbulula okuva mu bwavo. Mugerwa nga yasomera secretariat agamba nti yawulizibwa okusuulawo omulimu ogwa office olw'abakaba okugaana okumwongeza omusaala n'atandika okugubwa ddobbi oluvannyuma banne okumuzigira ligwali gufuna. Oluvannyuma ne ngamba bakama bange banyongeze kasente bwe kaagaana nagenda Sudan nengutandika bwe ntyo bwe nagendayo nagenda na mirimu mirala ne nagenda olaba nga bannange bendaba abamu bagamba gukola era nengula ebbaafu sabbuuni n'amazzi nentandika nayoza zange nenzaanika kati abajjanga be babuuzanga nti mwoza nti ye. Agamba nti okutandika obwaddubi tekyetaagisa nsimbi nnyingi ng'olina okufuna ekifo ekirimu abantu ekitole kya sabbuuni obunga amazzi n'ebbaafu. Yatandika n'emitwalo 5 nga kuno kwe yapangisa ekifo waakolera okugula ebyetaagisa nga yakamalawo emyaka 4 okutandika okwoza yatandika n'engoye ze era bwe yazaanika abantu kwe balabira ne bamanya nti waliwo ddobbi. Bw'oba otandika bizinesi eno ogitandika nga ggwe n'otandika n'engoye ezizo oyinza n'ozooza n'oziteekawo awo ofunira oli akubuuza nti owaayo yoza ngoye nti ye then awo otandikira bizinesi n'etambula. Mu budde buno mugero yagula ekyuma ekyoza ng'olunaku akozesa yuniti z'amasannyalaze ezitaka wansi wa 5 ne sabbuuni w'amazzi gwagula 4,000 buli cupa ng'onaasobola okukola ebbanga lya wiiki 3. Akatale agamba nti kamusangaawo era ng'akola ku bantu ab'enjawulo omuli abakozi abakeera okugenda ku gyabwe abatali bafumbo n'abagenda ku mikolo abaleeta amasuuti. Abasinga babeera mu ofiisi zaabwe bakeera ne bagenda ne baleka wano engoye zaabwe n'abatali bafumbo abawuulu nabo baleeta ne batubooleza abalina emikolo baleeta netubooleza kuba tojja kwoza suuti oginyika ogyoze nga bulunga olugoye olwa bulijjo abo nabo tubakolako oba olina ogiteeka mu mashini nebanga ekolaki ng'egendera ku mutindo. Omulimu guno agamba nti aganyuddwamu kati yeegulira dda poloti mwagenda okuzimba ekyuma ekyoza kya Bukedde 2 okutandikawo emirimu emirala omuli saloon ekyali n'ekyuma ekyokya empapula ng'asubira n'okutandikawo wayoleza engoye awalala. N'ekirala nkozeemu bizinesi ez'enjawulo okuba mukyala wange yasoma secretariat era wano wendi waliwo dry cleaner waliwo typing photocopy printing nenfunamu ne salooni byonna nabigatta wamu ekitegeeza nti buli kimu kisoboka bw'oba weewaddeyo okukola. Agamba nti okuwala engoye z'abantu okukula kwe kuba bakasitoma be lisiiti kuba bakyala kimpadde bajja ku luna ze bataleese. Kuba mulimu abalala jjo okujja akugambe njagala essuuti ya Saamu bw'anaagikusaba ojja musaba lisiiti kasita akugamba nti kanzije manya oyo omuyaaye kuba lisiiti aba tagirina. Akuliriza abavubuka obutanyuma mirimu kuba yakozesa ensimbi ntono nnyo ate n'afuna kinene. Sharif Sebunya yakusakidde eggulu enkulu wa Bukedde TV agafuna.